Enkuba bikoche yafudde embanga 16 ogwokuna omwaka guno. Ab'oku kyalo kitakyusa mu ggombolola ekituntu mu disitulikiti y'Empigi nakati bakyaginyenyeza ngobero. Ng'ogyeko ebirime, amaka n'ebisolo by'abantu ebyasaanyaawo n'ebizimbe by'amasomero teyabirabya njuba. St Andrews Kaggwa Primary School nga lya bwannannyini, Kadino Nsubuga Secondary School ne Uganda Matters Primary School kitakyusa ge gasinga okukosebwa embeera eno. Uganda Matters kitakyusa teyasigaza kabuyonjo, enju z'abasomesa n'ebibiina byonna byabambukako obusolya. Olwaleero ng'olusoma olwokusatu luggulawo, tuzzeeyo ku ssomero lino okulaba embeera gye lirimu. Tusanze embeera nga bwe twagireka bwekyali, kyokka nga tewali yadde kaweema akayinza okuyambako mu mbeera y'obwetaavu era bwanaayonka. Ekigango kino abayizi b'ekyomusanvu mwe batulira ebigezo byabwe ebyakamalirizo, nga waliwo n'essomero eddala erya Njeru Church of Uganda nali eriyambisa ssente eno okutuulizaawo abayizi. Sylvia Kyomugisha nga ye mukulu w'essomero alabise nga ali mu kusoberwa olw'akaseera akatono akasigaddeyo abayizi b'ekyomusanvu okutandika ebigezo byabwe. Twatoba nnyo okulaba nga etaamu eyo eggwako tutandika ey'okubiri naye tufuna okusoomoozebwa kungi ng'abaana basomera mu muti wansi. Tukitegedde nti disitulikiti yakkiriza okubazimbira ekizimbe kya bibiina bina, wabula ng'omulimu guno tegunnagibwako kawuuwo. Kale naawe etaamu ng'eggwako ntufuna inginiya ava ku disitulikiti najja wano n'atugamba nti gavumenti waddeyo kiraasi ezinnya ezijja okuzimbibwa, etugumira ku ekyo naye tubanatandika kuzizimba tuli wano era mu mbeera embi nga bw'otusanze. Kyomugisha atubulidde ku bibayinza okwetaaga okuzzaawo ebyayonooneka. Tuyina yadde ssente ezigula ebirala ng'embaawo ng'ezo eziwanika ekizimbe ekyo n'abakozi abanakiwanika n'ez'abakozi abanaasiba bbiimu. Awo ekizibu ekiri awo. Abasomesa nabo beebuuza butya bwe banaakola ogwabwe. Ffe twasinga okukosebwa, essaawa leero tetulina we tutuula, tetulina we tusomera, batwazika bwazisi kiraasi ezo ez'okusomeramu. Obuzibu obuliwo ti abayizi ba P7 abaakosebwa lumu eyo gye walaba oba gy'olaba eyavaako amabaati nti bo ate we bali bubi bambi. Abayizi abateekateeka okukola eby'ekyomusanvu nabo bali mu kusoberwa. Tetulina we tusomera, tuzunga buzunzi, tugendako eno mu ttoopu, tugendako eno, bwe tugendako mu ttoopu nkuba neetonnya, obwana bwe bujja butawaanya, ebitabo tubirekamu, tusanga bubiyuzizza. Tuli awo tutambula butambuzi buli makiraasi. Akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'Empigi Yusuf Gayinamungu bano abakakasizza nga gavumenti bwe balowoozaako. Ate si kyensobola okukakasa nti bagenda kuzimbawo classroom blocks empya dozanga nnya era bayinginiya omulimu ogwo bamaze dde ogwasa esinga kumpi gwenda kutandika n'ofukozi nga majigamu ky'okuzimba naddala mu nkola eya gavumenti tosituka nkya n'otandikirawo luli prosesi ezirina okutambula ne zigenda mu maaso. Gayinamungu era asuubiza nti akaseera k'ebigezo we kanaatuukira bajja kuba bafunye ekifo abayizi we banaakolera okwewala embeera y'okubulwa obukutooza mu lwa munno.